Here political maturity yalema. NUP people are seeking a dialogue ne bana bakulu abali bakoze baagana. Did you see any political maturity? No. Olwalira babaka parliament nga bakulembeddwa mu Mathias Mpuuga ne bannamateeka okuli Medard Lubega Sseggona, Asumani Basalirwa bakedde mu kkomera ekitali okukyalira ku munywanyi waabwe Muhammad Mwanga Kivumbi omubaka wa Butambala ate nga yamyuka omukulembeze w'ekibiina ki NUP mu Buganda. Kivumbi yasindikibwa kwa limanda wiki ewedde ng'avunaanibwa omusango gw'obutujju, okwonoona oluguudo n'okuviirako abantu 7 okufiirwa obulamu bwabwe mu bitundu by'e Butambala. Bano nga bavudde mu kkomera okulaba ku muntu waabwe batubuulidde embeera mwe bamusanze kyokka ne bamusaba okunywera olw'omusango gwe bamuguddeko nga gugwa ku njuyi zombi olw'ebyobufuzi n'amateeka. Kuba musango gwe kutaddemu gwe bakutaddeko ogw'obusujju musango munene, so beera obwongo bwo n'omubiri gwo byonna biteeketeeke okumanya nti olutalo tugenda mu luwanvuko ate lwa mirundi 2 lwa mateeka na bya bufuzi. Muganda waffe musibe ali munda, ffe tuli basibe abali ebweru. N'olwekyo ekyo nza kitegeera nga olina level gy'otuuseeko ey'obumanyi n'ey'okutegeera naye n'ey'obuntu. Wadde nga balina enjawukana mu by'obufuzi bagamba nti wali kiyinza kubaawula mu budde buno Muwanga mwasinga okubeetaagira. Naye era nga bwentegeezezza tetusobola kugamba nti ebyobufuzi bisobola okutwawukanya ku bwa Sseruganda bwe tuyina bwe tukuze bwe tububuse. Embeera muganda waffe gy'alimu naffe abasibe ab'ebweru esobola otutuukako. Ekyo kyenjagala abantu ba Uganda bategeere, naddala abantu ba Kabaka. Embeera yonna etusigamu obukyayi n'okuwalaggana si nnono ya wano. Wabaddewo n'okukkiriziganya nti kyonna ekyetaagisa nga kiri mu busobozi bwabwe kijja kukolebwa okulaba nga Muwanga Kivumbi afuna obwenkanya. Ate era ng'omukkiriza ng'omukristo nze sina busobozi bugamba nti nesasuza omuntu, okusasuza si kwange kuba kwa Katonda. No. So tujja kukola buli ekiri mu busobozi bwaffe tulabe nti munnaffe afuluma abeere ebweru akole bye tukola. Agala kwogera bintu bitutwala mu maaso. Honorable Muwanga Kivumbi tutaddewo tutya embeera emujja mu kkomera. Kati fe focus yaffe awegenda okubeera situli nnyo era situagala nnyo kumala budde mu bantu aboogera. Omukulu Mathias Mpuuga ng'ava mu NUP. Singa ali ayagalira ddala kubanga Mathias Mpuuga mutima gwe gwennyini era kimanyi this party y'amaanyi era ekyalina amaanyi agawangulana emyaka emirala 10 oba 15 kubanga abaddewo. Alina okwolesa political maturity ye. Baali mu meeting ne bamugaba mukulu, can you admit nti wakola ensobi twetondera abantu tulabe the way we move to moving forward? Yagenda mu mawulire. How can you tell me sawazi nalabye okukola political maturity ng'ate ali injured? Kuba wali abakola political maturity weesanga ndowooza kyekimu ne kubaagala wali ogamba we bakkiriziganya babaddize kaadi senga kati ba honorable. Omuzannyi tannafuna injury mu kisaawa akubye goalo mmeka? 3. Kocha agambye vaayo tukuliserving ku mupiira ogunaddako n'alemeramu ne bamukuba endobo. Bw'amala ogifuna n'awanika omukono bakole ki? Kochi nzijamu bamugyeyo. Mbwakoze football game fair play. Timu abagifiiriza ku match enaddako. So this is what these people are doing. Basalirwa bwe yali alina okukola political maturity. Yali alina okubeera ku side ya NUP. Era ekifo yali badde akiwangula leero nga tumuyita mubaka wa parliament era mu kibiina kye ekya Jema. Banoonya direction be favoring kati ensema zo bakuba banoonya basobola okuddamu okuwalampira. Koti y'abantu bwebiraba. Koti y'abantu bwentuma. Cause when tulaba political comeback and sympathy from the public. Okay. Abantu abamu baagwa. Baagala kuwalampira ku bannaabwe basobole okudda mu bantu. Nga bwe wali olabye ddi. Koti y'abantu weekiraba. Bwe baŋŋamba. Abe Masaka. Ate bannamasaka abantu bye ne baŋŋamba omukulu nga bwe yali awozezza musango ki? Andi
omukulu yajjayo Segirinya ne Alan. Teyawoza. Omukulu yateesa. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Naye akimanyi bulungi nnyo nti talina musango gwonna gwe yazza wabula bino byafuzi ebigenda mu maaso. Tugenda kuba ne very formidable team okulaba nti nno tumulwanirira ye n'abakulembeze b'ekibiina bonna be baakwata kaakati. Samo Moyizi ku lw'abannamateeka bano avumiridde engeri Kivumbi gye yatwalibwamu mu kkooti nga tebategeezeddwako. Tetwasobola muwa bubaka buvudde mu kibiina nakufuna instructions ze mu bujjuvu. Olwayo tuzze tusobole okufuna instructions ze ku ngeri gye tugenda okugenda mu maaso ne matazze. Nti senga mu tayimu eno twafunye eggulire nga Seggona basaalirwa bagenze ku kitebe ky'NUP bagamba tusaba tuyingire mu musango guno tubayambe. Kati muyiseewo ka separate gundi eri. Kuba NUP Lubonga ya ne Musisi boogera byabwe. Ne bano nabo boogera kukayanira mulabo. Nene kikutte eggwanga lino. Bw'obanga olaba omuntu abadde ali part of the political activities zigenda mu maaso mu ggwanga. Ne bw'aba just muwagizi. Tukkiriza nti eggwanga liri politically geared. Oba engined. Oba activities zonna ezisinga buli muntu asobola kutunulira. Where does this person belong? Ando manye kyewuunyisa. Ku misango ekika kino. Nze saagala na lawyer yenna kunnimba nti alina kyayinza okuwoza. Kuba omusango ekika kino, it is a political case. Awe tubadde tujja. Oba olina lawyer, oba tolina, oba olina omuntu yekka ayinza okutaasa, ye lawyer gwe bayita Katonda. N'agamba nti olw'ekisa kyange naye olita nnimba mbw agenda kujja kuwoza musango kika kino kubibaddewo manyi waliwo kyebayita precedent nti n'oleeta balooya kati nga olaba Besigye baatuuka n'okwewolako balooya okuva e Kenya paka olwaleero tosobola kugamba nti Besigye ali mu kkomera because tannafuna balooya. Odduse n'oyanguwa. Naye kati ensonga gyogera ntuufu. Era kati wembadde nzija nga tumaze okunnyonnyola bano abakulu bye tulowooza ebyali badde ebigendererwa byabwe ne kibali badde bakola. Kubanga singa babadde b'amazima bakimanyi Muwanga Kivumbi alina gyagwa. Muwanga Kivumbi si independent. Mu political party nga ne UP ennene ddala nga bweri ng'erina structures zonna. Bano abakulu singa babadde b'amazima baalirinze ne bagamba ekibiina kya NUP tugenda kukwatagana nakyo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Nti naye akyebuuza lwaki abalonzi bamuzizo ne bakatagga ng'ate agezezzaako enfunda eziwera nga yonna gy'alaga bamutunuulira kyamuli. Sinaba kuwangula kalulu konna ng'abalonzi tebalina buyigirize butuuka bwa siniya ya 6 abakeetabyemu. Sinaba kawangula. Mu ngeri ya kiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi mbiddeyo kukodda abalonzi balumiriza obutamutegeera ng'ate abayivu bazze bamuwa obukulu era ne bamweyongeza. Buli kalulu kenneesimbako ng'abalonzi balina siniya ey'omukaaga n'okweyongerayo nze mpangula. Kati bw'olaba bino obukulembeze bwa DP bwe mbaddemu kumala myaka 2 okutandika nga National Legal Advisor na bino ebisanja ebisatu nga Vice President waawo tebategana na kunneesimbako. Kubanga bo balina siniya ey'omukaaga n'okweyongera. Wano waategeereza nti agenda kunoonyereza azuula ekimuziza abalonzi era atubbiddeko nti wadde bamutima wa tannakoowa kwagala kubakulembera ng'oba oliawo aliddamu n'abeegezaamu. Bino nange ndowooza ngenda binoonyerezaako nja kufunayo kampuni esobola okunoonyereza enoonyereze obuzibu buli ludda wa. Lwaki bano abasiniya ey'omukaaga n'okweyongerayo nze mpangula ate balinga siwangula. Robert Kasibante yakwata eky'omukaaga mu bantu 8 abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga olwaleero akedde mu kkooti ensukkulumu okubaawo mu buntu ng'abalamuzi ba kkooti eno batandika okuwulira omusango gwekuusa ku kulonda gwe yabatwalira nga n'ekikulu mu musango guno ayagala kkooti esazeemu obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'agamba nti tebuli mu mateeka.
Kasibante yawalawala Museveni eyalangirirwa ku buwanguzi akakiiko k'ebyokulonda akamulangirira kw'ossa abawolereza wa gavumenti n'abakuba mu mbuga z'amateeka ng'agamba abasatu bano be bavunaanyizibwa ku vulugu yenna gwalumiriza okulemesa akalulu okubaako amazima n'obwenkanya. Ng'oggyeko Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka alabiseeko mu kkooti, Museveni akiikiriddwa bannamateeka abo abakulembeddwamu Edwin Kalugire ne Ebert Byenkya, ate akakiiko k'ebyokulonda kakiikiriddwa bannamateeka baako okuli Mwesigwa Lukuutana ne Eric Sabbiiti, ate nga ne kamisona w'akakiiko Stephen Tashobya abaddewo okugoberera ebigenda mu maaso. Ssaabalamuzi omujja Flavian Nzeyija yakulembeddemu abalamuzi ba kkooti ensukkulumu omwenda abagenda okusala eggoye mu musango guno. Ng'abalamuzi bamaze okukkalira, oludda olwabi lusabye kkooti esooka eyongezeeyo okuwulira omusango guno basobole okufuna obudde. Egyo emirimu nagyo balina okufuna ku ssente. Ate Kasibante naye ayagalayo kasente. Exactly, he has the money zimuweereddwa. Atwala omusango era ogenda mulaba akalukano ye agenda kavaamu ng'ali happy. Era Bibya yabaka basima tebaba wa ssente kakati ye bamulinda wano. Kati omugabo gwe guli wano mu kkooti. Nina akantu ke nabadde ndaba omanyi obeera okunoolaba nga Kasuku agamba naye bannaye tension yemala Kasibante ssente z'olopamu omusango bagambe bakuwe bubi tetujja kunyiiga kuba zo jazifuna naye tugenda tutwala mu bunkenke bw'okulinda ate n'omusango twagala tudde mu nnomo life bannayuganda temufuna ssuubi. Kasibante mu mulabe nti ye bamusuubiza omugabo ogwajja gufunira n'okulonda kuwedde. Temuddamu na mutawaani. Era tuyinza omulabako ekkololo nga bagenze mu kulayira. Nga bagenze mu kulayira. Awo kinaasinzira enteekateeka enaabaawo. Kuba Nandala Mafaabi talopi. Mugisha Muntu talopi. Robert Kyagulanyi talopi. Gwe the weakest of all. Gwolopi. Nakuwako ebyafaayo bya Kasibante. Twabinyumyako. Yali yeesimbyeyo busujju ku tiketi ya NRM. Kati mukama wa bamwagazaaki. So between us naye akulaga nti ayogera n'obusungu babbya akalulu. Kasibante mumuwe buwika sente tatukoya obudde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku screen yo. Focus 360 na final channel kwoli kuba tochi mu nsonga every Saturday morning tukeera tunula mu nsonga eziba zikoze amawulire n'ezo ezikyagakola. Olunaku olwajjo mwatulabe twali twogera ku nsonga za Babbi zikyatambula zigenda mu maaso. Muwanga Kivumbi omusango gwe nagwo agugenda gufuna abasobola okujja okubeera nga bamulwanirirako wadde abantu babatunulamu ne bagamba soko batutwalire wa Haji akube mutoki mu nsonga ku mbeera eyo. Ndooza n'ebirala bingi odongo oto naye alina byayogera tujja kuba tutambula mpola mpola bwe tutyo. Farukali sebo ojinkubidde nze bwe nkola bino naddala bwe biba nga bituzzaamu amaanyi. Omanyi waliwo ensonga ze tujja twagala zoogerako kusinziira mu mbeera ebeeriwo. Embeera nga bakujjako hadithi n'ojjayo ekyambalo n'ogamba tulepuke. Kale nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash. Nana gwena alina obuzibu bw'amannyo. Nagamba Nana mutwale nti ye musawo w'akamwa. Amannyo ganyenyera, akamwa kawunya, gaguba, w'osenye buno bivaamu omusaayi. Olina ekiso ekibi ekikuli mu kamwa ekikuva mu kamwa kozesa Nana akuwa akawowo akalungi ate naawe alina obulumi bwonna nga tonnabagenda wa musawo sooka okwate Nana ono omusenyese ojja kuba otambula bulungi nnyo. Asangibwa mu maduuka gonna supermarkets ne clinics wano mu ggwanga Uganda nga yakakasibwa National Drug Authority. Ate gwali emitala w'amayanja Nana ojja mufuna ebatunde ebintu bya bannayuganda oyo Nana gwe nkuzigirira. Kano kenjagala ennyo kano ka Chalkmail. Oyagadde Chalkmail? Chalkmail oyo. Chalkmail gw'olina olusujjasujja, olina joint pains, joint body pain, general body weakness. Chalkmail ye immune boost egenda okuyamba
okufuna amaanyi mu mubiri okujjako olwo olusujjasujja omutwe ogukulumaluma omubiri okuwulira nga guli bulungi abakozesa omubiri overworking the body ddala bannaffe abali ku kyeyo baŋŋambye shift ku shift teweekumirira njaga teweekumirira njaga ng'onoonya maanyi kyokumiru yennakyo immune booster egenda okuwa omubiri gwo amaanyi wagenda ku kyeyo omanye ennaku yo toyina ssaawa gyoyagala kwosa energy drink ebigenda okuleetera okwabika omutima nga waliwo kyokumiro agenda okuyamba nga ali habo ali organic mukozese gwe munaffe ali eyo ng'olina ebikutawaanya bikulemeddeko okuva ewalinnyo ennyonyi ebintu tebitereera oli waako empewo zikulemeddeko tukugamba bugambi Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa tubadde naye ebbanga kitegeeza waalaali mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo tube nga tutambula ffenna anyway ate gwe ali eyo emmiro gikusiiwa ekifuba kikulaakiira okolwa tekikutuka okeera mu sinuses kati ng'obudde w'obulaba obw'okumakya buno mu Uganda nfuufu ekiddedde ekyo kikuyisa bubi okozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup siba Lugave mwekka n'ab'ebika ebirala erinnya Lugave just linnya sinti naawo Lugave ajaba Lugave mwekka mwino sinti awo Lugave bokka balina olukozesa ate sinti muziro nti awo Lugave talinywa just linnya Lugave n'abatalina bika musobola okukakozesa bali abatalina bika obadde ki nawulira buli omu alina ekika anyway kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup okulongoosa emimiro okugobako olusenyiga olwo olutaggwaawo okubeera nga respiratory system yo eterera bulungi abatawaanyizibwa ulcers kaka ntukalese nako ka Lugave ulcers bagiyita Lugave Herbal Ulcer Syrup w'oli ekintu waliwo omuntu ali akantu katugabe kasumbuusa katonda agamba olubuto oluntumbidde ate nfuna heartburn wendi ebijanjaalo nkola ki nawe twakufunidde Lugave Herbal Ulcer Syrup gy'oboonywa tojja kuddayo kugamba nti otumbira olubuto tojja kuddayo kufuna zi heartburn tojja kuddayo kuddaawo n'ogamba nti alusa zikuluma kati nze mumanyi nnyo olumu ntera okubula ne alusa zadeziza okuva we nakafunye alusa boy kaali kakumaze okimanyi ne ka size kaali kagenze waliwo eyaŋŋambye engezegezeemu okuva alusa bwe zakkakkana kulaba kati ovimbyemu ovimbyemu boy wange Lugave Ulcer Herbal Syrup omulimu agukozi naku 2 ngejjedde seramu yagala kumpeteramu kubuulira marenewe eddagala lino linali akakasibwa National Drug Authority likozese kuba omutindo gwa waggulu gwali emitala amayanja we batunda ebintu by'Abannayuganda lino lyonna eddagala lyatuuka dda gwali mu Uganda drug shops supermarkets clinics weeriri likozese obulamu bulungi kubatoji mu nsonga katutandikire ku musango gwa Mwanga Kivumbi Bannayuganda bamanya ebyagwa ku Mwanga Kivumbi buli tuva mu kulonda wabeerawo omuntu oyo afuna ebizibu ebyenjawulo ebintu ebyo bitera nno okutambulira ddala ku mulundi guno tubadde tetunnafuna bijambiya naye kati waliwo bya Mwanga Kivumbi era abasinga okutuna embeera ya Mwanga Kivumbi bagamba onazze mu bigere by'abaseggirinya wadde ku mulundi guno bwe kino bwe kiri waliyo abaavuddeyo twabalaba mu musango gwa Seggirinya abamu baali bagamba bateese biki weebityo paka Seggirinya we yafana biki enta yaabwe so twazeemu ne tulaba omukulu ow'ebitaala ngaze mu musango okuwolereza Mwanga Kivumbi twalabye Seggona twalabye basaalirwa ekyaleese ebibuuzo ebingi is it political maturity is it optimism oba kiki ekigenda mu maaso otukubira toki mu nsonga ku mbeera ya Mwanga Kivumbi tulaba Lubongoya ne Kanso Muyiisa ye Muyizi ne Kanso Musisi nga nabo bagambye bagenze ekitala balabe ku Mwanga Kivumbi eyo tiimu weeri ne tulaba ne tiimu eya Seggona basaalirwa ndowooza ne Lukwago n'Empuuga nayo ezze kuwolereza Mwanga Kivumbi toki mu nsonga bano balaze political maturity balina kye bayisaawo munnaffe twakula naye wadde twafunamu obuzibu tusobola okukkiriziganya nti obuzibu ebyobufuzi tebitwawula Parokaali toki nkikukwasizza ekisooka bwe twogera ku kiwamba abantu
tekitwalira Muwanga Kivumbi yekka. Kiwamba bantu kibaddewo okuviira ddala nga tunaba kutandika kulonda. Bannayuganda bangi bawambiddwa naye waliwo abantu abamanya betusobola okwogerako. Abamyuka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency bonna bawambiddwa. Omukyala Jole Katushaba owa Western Region, omukyala Lina Zedriga owa Northern Region, Doctor, omumyuka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency mu mambuka ga Uganda. Eyasembayo ye Muwanga Kivumbi. Bali ababiri NUP yatuuka n'okuteekayo kusaba mu kooti ng'egamba kooti babaleete dead or alive, balamu oba bafu. Kulina Zedriga ebitongole byonna ebyamakomera poliisi n'ebirala byamweganye nga bagamba tebamulabangako yadde, naye ng'ate obutambi bwavaayo nga balaga bamukima waka. Omwana n'atuuka n'okufuna recorded audios eziraga nti ebitongole bikumaddembe byamukubiranga bimugamba maama temunoonyeza wantu walla wonna ali mu mikono gyaffe. Kati kikwasa ennaku leero nga bamweganye kituzzaayo kemabega nti John Bosco Kibalama gavumenti yasooka nekkiriza nti bamuyina. Kitegedde n'omukyala Prime Minister n'agamba ffe tukola ki omulina nga wayise ebbanga John Bosco Kibalama yabulira ddala ne baddamu ne bamwewakana. Kituwa siginembi ja kunsonyiwa okutandikira wano kituwa siginembi nti maybe abantu baffe baba batulugunyizibwa nnyo olumu ne bafa makomera ebitongole ebikuumaddembe ne bitya okubanga biba accountable ne batandika okuwakana abantu. Oyogedde ku Kyamuwanga awo mpisewo buyisi. Oyogedde ku Kyamuwanga Kivumbi kubanga mawulire agasaculetinze n'ogamba nti bukulonda nga kuwedde wabaawo ensonga omuntu agenda mu misango egifaananga egyo. Mu 2021 waliwo bijambiya. Nendo munnange enjawulo y'ebijambiya n'emmundu simanyi oba ogimanyi. Of course n'omuntu aba akiraba. Olaba basiba omuntu ku bijambiya. Ejambiya bazitunda everywhere. Emmundu okugifuna bakuwa ne license. Ng'eweebwa gavumenti ne security abali mitongole bya security tegeza ngati bamugulako gwa butujju terrorism. Ate terrorism alimu emmundu. Kubanga bagamba abantu abafa mu makage kyekuusa ku ye. Kakati enjawulo yaliwo mu 2021 nti lwete tunatuukayo ne mu 2021 omuntu mulamba yafa nga mubaka wa parliament. Obejambiya Segirinya. Tumanyi iki leero mugwe mundu olabe bijambiya byatuuka okutsa omuntu ekaganga. Ante Segirinya we yafiira kale yali yalwalira mukomera naye yali avuddeyo. Ku mulundi guno tulabamu ku balooya bakafulu Mpuuga abajjayo Basegirinya nga kuguno azze mangu. Ane guli bavaayo guli balwawo era we bajja ne bateebwa. Kati Abannayuganda bagamba ku luno we bazza amangu tusuubire nti Muwanga Kivumbi ku luno ye agenda vaayo mpisaawo neka tugende mu maaso. Tugende mu maaso. Omusango guno ogwa Muwanga Kivumbi twalaba ffenna. Twayogerako wano ne tubuuza n'ebibuuzo nze naawe. Ne tubuuza nti Muwanga Kivumbi gwe twogerako poliisi bwe kiba nti Muwanga Kivumbi yeetaba mu kukola ki mu kutta abantu nga bwe boogera abantu poliisi yabatta ewuwe bwe yabatta yagamba yakuba batujju. Abatujju betwebuuza nti babasanga naki tebatuwaako tetwalabako siini yonna wabula twalaba kiwedde. Niyo musango gwo guli mu kooti tulabyeko abakulu abateeketeeke bavuddeyo bazze gawanye. Bazze okutaasa munnaabwe. Ekikolwa nno kirungi nnyo. Bagamba munno mukabi ye munno ddala. Munno mukabi ye munno ddala. Tukikkiriza naye Muwanga Kivumbi tukkiriza ffenna ayina gya subscribing mu byobufuzi. Era bano abakulu yawukana nabo mu byobufuzi. Bwe bazze mu mawulire tebayogedde nnyo ku musango si gwe gwabadde gusooka mu bigambo byabwe. Baalanyizza nnyo ku Luganda lwe balina ne Muwanga Kivumbi. Njagala nnyo tunuulire ewantu awo. Bayogedde nnyo ku Luganda lwe balina ne Muwanga Kivumbi, muganda waffe gye twava gye twajoyiningira
simamu nkuba zambogo netusinkanaawo simane tukolayo ko ku bagita suubi balanyiza nandi omanyi lwaki balanyiza kuba naffe bye tuddamu byavudde kwa namawulire bannaffe bwe babalabye nga tugenda mu kalulu kano waliwo statement Mwanga Kivumbi gye yakola n'alangirira ebifo ebikalu n'agamba abeetonda bajje nga mu bano bonna okuggyako Sseggona kuba ye yali azze mu kamyufu ka Nuupu Puuga yagamba eyo Masaka nkalu Bwanika nkalu Bugiri eyo wakalu okitegeera so bajja bano bannyonnyola oluganda lwabwe beesinga ku kibuuzo nti honorable ze musango naye nga tugenda mu kalulu kano omukulu ono gwe muzze okuwolereza yali abayisizaamu eggaali kyekibaleese bakulaga nti bazze lwa political maturity nti biri byonna nga byaliwo kuba byonna byakwatibwa ku butambi oluganda teluyinza kwawukana lwa politics nga walaba Sseggona we yagenda ewa Mpuuga ku Thanksgiving n'agamba Puuga muganda wange wadde essaawa eno ebyobufuzi biyinza okubanga ebitawula ak'obuntu kasigalamu so yeyo picture gyabadde bagezaako okusiiba ebyobufuzi byawukanyiza ddala abantu etaddamu n'akikulimba era bwe tutuukidde wano Mwanga Kivumbi nga yasalawo gy'agenda nabo ne basalawo gye bagenda era otaddamu oli n'akikulimba n'asiiga ebinzaali ku matooke ebinzaali tebabisiiga ku matooke so oluganda mu byobufuzi lwawukanira ddala naye katugende ku nsonga ennene mbadde nkugamba nze nkubulya perspective yange nalabye baalanyiza nnyo ng'omusango bagwogerako katono era baaligambe tujja kgenda tusazeewo tujja muwolereza naye mu kooti kuba kati ffe tuli mu kooti y'abantu kooti y'abantu omusibe tetumwogerera Mwanga Kivumbi yakoma alaze nti tabeetaaga mu byobufuzi okitegedde era bwe bazze bobo basose kwogera bya bufuzi Mwanga Kivumbi we tunannabawulira kuzira ku saidi ye owulira ebigambo byange Mwanga Kivumbi tetunawulira ki saidi ye y'ebyobufuzi ekyokubiri Mwanga Kivumbi asabusubya mu kibiina ekya-NUP bamukutte nga Mwanga Kivumbi munnabyabufuzi Mwanga Kivumbi munnabyabufuzi asabusubinga ku NUP eyina n'abakulembeze ku mitendera gyonna eyina ne balooya b'ekibiina naye twamulaba mu kooti ng'aliyo yekka anti wuliriza nalabye gundi ya Secretary General n'agamba baabuzaabuzibwa eno gavumenti ezze ebikola bwe babanga bano baali bamukwano nga bw'ogamba nti mu kooti baaliyo mu kusooka nanti wesanga baalowooza nti oli ali mu kibiina kya byabufuzi kijja musindikira balooya kuba nakyo kimanyikiddwa okuba ne balooya saagala buzabuza gavumenti ya Mwai Museveni tugimanyi ezze eteeka abantu mu makomera ng'abantu baabwe tebakimanyi bawayiswa baani bonna baabateeka mu makomera ng'abantu baabwe tebamanyi bagenda okukizula nga bamutadde ku alimanda bizze bibaawo naddala abantu bakwata obukwasi anyhow so ekyamuwanga Kivumbi tekyewuunyisa naye mu lugendo luno ani alina okuba ku forefront because some people might want to score bayinza okuba baagala kufuna buganzi ku mirimu gy'abalala because when tulaba political comeback and sympathy from the public okay abantu abamu baagwa baagala kuwalampira ku bannaabwe basobole okudda mu bantu nga bwe wali olabye ddi kooti y'abantu weekiraba bwe baŋŋamba ate bannamasaka abantu bye ne baŋŋamba omukulu nga bwe yali awozezza musango ki anti omukulu yajjayo Seggirinya ne Alan teyawoza omukulu yateesa ebintu biwulire bibiri kozi yasooka n'agamba awo ye teyateesa basalirwa tusobola omutegeera ne Sseggona nti bo bannamateeka n'emisango bagiwozezza newa si buli muntu nti gw'owulira yasoma law waliwo n'abatalina practice certificate omukulu lwamulaba mu kyambala Masaka okwambala kiryokke waliwo ne ku level nga omuntu tasobola kuwoza musango guli ku level nga gy'olaba eyaki zibayita capital offenses kubanga Mwanga Kivumbi ze capital offense Mathalasi Mpuuga Nsamba ayina ku eddaala eryo kwali ayina okusooka n'atunnyonnyola anti nze nkugambye
n'ogwaba Segirinnya gwali ku level yemu abantu bafa era ne gugenda ku level ya terrorism kitegeeza ne guno gwe gumu omukulu waaba yawoza guli mpozi ogambye yateesa guli kuba balenda gamba yawoza twamulaba mu kooti ng'alinga awoza wabula ate we yatuuka mu kuziika n'agamba twateesa kakati enjawulo gye njagala otegeere waliwo kye bayita gaining political capital after 20 years in power tewali munebyafuzi ayagala ggwa kubanga osobola okuddamu n'ozimba kwekyo kiba kikoze eki because kati contest eriwo gye twogerako what does the public say era tusiiga kifaananyi ky'eri public kubanga buli munnabyafuzi anoonya public sympathy oba numbers zino kakati baba kukyawa abantu tugeze 1,000 mu mbeera eno ng'olaze nti osobola okuyaayaana okutaasa omuntu afuna obwenkanya bwe osobola okusanga ku mutwalo ogwakukyawa 3,000 ozizizza kati oba okyalina political gundi value political value somewhere so kati nakyo tosobola kyerabira era mu byobufuzi buli muntu alina okwekuumira mu mawulire ekyo kizanyira nko eyo fourth estate ekola nnyo ku buli muntu yenna olaba ne baba business abantu abali mu business so kino njagala kikubuulira leero walabye nnyo gundi NUP ng'eyogera ebigambo bingi ku nsonga balooya ba NUP bayogedde biki bagenze ne bakyalirako omuntu era bagenda kutekinga legal actions ku musango guno balabe kikukola anti omanye ekyewuunyisa ku misango ekika kino nze saagala na looya yenna kunnimba nti alina kyayinza okuwoza kuba omusango ekika kino it is a political case awe tubadde tujja oba olina looya oba tolina oba olina omuntu yekka ayinza okutaasa ye looya gwe bayita Katonda n'agamba nti olw'ekisa kyange naye oli tannimba mbu agenda kujja kuwoza musango kika kino kubibaddewo manyi waliwo kye bayita precedent nti n'oleeta balooya kati nga olaba Besigye baatuuka n'okwewolako balooya okuva e Kenya paka olwaleero tosobola kugamba nti Besigye ali mu kkomera because tannafuna balooya odduse n'oyangwa naye kati ensonga gyogera ntuufu era kati wembadde nzija nga tumaze okunnyonnyola bano abakulu bitulowooza ebyali badde ebigendererwa byabwe ne kibali badde bakola kubanga singa babadde b'amazima bakimanyi Muwanga Kivumbi alina gyagwa. Muwanga Kivumbi si independent mu political party nga ne UP ennene ddala nga bweri ng'erina structures zonna bano abakulu singa babadde b'amazima baalirinze ne bagamba ekibiina kya NUP tugenda kukwatagana nakyo twava dda naye ebyobufuzi bisobola twawula tuyina ebitugatta n'ebirala so ensobi gwe gy'olabamu bano kulowooza nti bagenda kuwoza nga ne NUP ewoza exactly si bye bimu ebyaliko mu kooti omu nga bagamba gwe siriko naayogere ate onaawambye omusango gw'ono kakati tusobola okulabawo confusion mu kooti y'abantu kino kye balerejja kye bali mu kusiiga ennyo kikuba Muwanga Kivumbi mu kooti y'abantu kiraga nti Muwanga Kivumbi ayinza n'okuba bino abadde ali mu NUP naye ng'akyakolagana nabo politikale kano ke boogera ennyo akatakoma muganda waffe twava dda tewali kitwawukanya mu byobufuzi kino kisooka ne kikuba Muwanga Kivumbi era bano baba bagenda kuwoza omusango guno paka ku level esembayo nga NUP teri involved politically Muwanga Kivumbi kiba kimuziika abantu basuubira nti abalina okubeera mu musango guno NUP ne bannamateeka baayo abaagala okuwa assistance in any form balina kudda mabega wa NUP logero lwa nanyini mufu yakwate ewawunya tokaaba nnyo kusinga bannannyini kubanga tetwogera kuba mikwano twogera kuba politicians oba oyagala oba toyagala wano we tuli eggwanga bwe lyatuuka kikyowagira kyekisooka katunadda ku mikwano kubanga emikwano gyayawukana dda ne tukulembeza ebyobufuzi okategedde emikwano gyayawukana dda the G7 oba the G8 buli omu yasalawo gyagenda oluganda balina gye basinkana gye banywerako
meeting zaabwe ez'omu nnyumba ne mu public domain abantu bakulembeza where do you belong. We have the oppressors and the oppressed. So where do you fall? Gamba bano okujja mu bintu bya Muwanga Kivumbi banoonya political gain and capital na sympathy. Bafuna political gain ate nga baziika Muwanga Kivumbi baba muziika. Kyekijja gavumenti n'owooleta baloyo okuva mu America kuba waliwo wano omusango gwa Besigye looya yava na Kenya. Bwe mba nkugambye nti banoonya political gain na capital bano balooya bakugu naddala ababiri. Medad Sseggona akali amaggwa na Asumani basaalirwa. Bakimanyi bulungi nti institutions zonna ziri captured by the state. Bamanyi n'omusango guno ebigendererwa byago ne bisobola okuvaamu because basajja bakulu bagezi balooya abali ku level yo waggulu. Bamanyi institutions zene ziri captured, who decides and what. Ndio ino byongedde n'okuba ebizibu kuba kati ate ndaba Muwanga Kivumbi nga bamutadde nga bamubuuza baakuta batya ng'ekibuuzo ekyajja ku Baseggerenya ne Alani. Nkuwa example ate nga Omuteesa omukulu eyagamba Ssaabateesa bamulabyeko bamubuuza wawaddeyo ki. Tulina gavumenti ennaku zino there are jobs that are being eziba zirangiddwa. By the time you go to apply for a job ng'olede emirimu gyagabwa. Kitegedde emirimu gyakola ki? Gyagabwa. So eno issue efaananako n'omuntu applyinga naye nga aba applying emirimu bakimanyi baagigabadda. Si political maturity gye tuliko. This is not political maturity. Kino nasoose n'enkirabira mu ango ya political maturity nti woba olina abantu bookayanye nabo basaalirwa NUP yakayana naye Mpuuga NUP yakayana naye Sseggona yennyini NUP awo na mu campaign abadde akayana nayo naye waaba yasobodde okuraisinga above the arguments n'agenda ku political maturity nti kati ebyobufuzi ebyo biba bikuze bulungi. Tewali political maturity mu ggwanga eritaliana demokrasia. Political maturity ajjawo mu masi ezisobola okuba nga wabaawo ekintu batuula mu dialogue ne bakkaanya ku kintu ekinene kiyamba eggwanga ki byonna mu Uganda tekiriiyo. Okitegedde? Political maturity ye gavumenti esobola okugamba nti abantu bali bwe bati ba stakeholders bonna ba John Board tuteese ku kyawamu. Here political maturity yalema. NUP people are seeking a dialogue ne bana bakulu abali bakoze baagaana. Did you see any political maturity? No. Because, let me ask you. Omukulu Mathias Mpuuga ng'ava mu NUP. Singa ali ayagalira ddala kubanga Mathias Mpuuga mutima gwo gwennyini era kimanyi this party y'amaanyi era ekyalina maanyi agawangulwana emyaka emirala 10 oba 15 kubanga abaddewo alina okwolesa political maturity ye. Baali mu meeting ne bamugamba mukulu, can you admit nti wakola ensobi twetondera abantu tulabe the way we move to moving forward? Yagenda mu mawulire. How can you tell me sawa zinalabye okukola political maturity ng'ate ali injured? Kuba wali abakola political maturity weesanga ndowooza kyekimu ne kubaagala wali ogamba we bakkiriziganya babaddize kaadi singa kati ba honorable. Omuzannyi tannafuna injury mu kisaawa akubye goolo mmeka? 3. Kocha agambye vaayo tukuliserving ku mupiira ogunaddako n'alemeramu ne bamukuba endobo. Bw'amala ogifuna n'awanika omukono bakole ki? Kochi nzijamu bamuggyeyo mbwakoze football game fair play. Timu abagifiiriza ku match enaddako. So this is what these people are doing. Basaalirwa bwe yali alina okukola political maturity yali alina okubeera ku side ya NUP era ekifo yali badde akiwangula leero nga tumuyita mubaka wa parliament era mu kibiina kye ekya Jema. Banoonya direction be favoring kati ensema zo bakuba banoonya basobola okuddamu okuwalampira. Kooti y'abantu bw'ebiraba. Kooti y'abantu bw'entuma. Otegedde banoonya basobola okuddamu okukola ki? Believe it oba oyagala oba toyagala. Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugamba abantu abafaananga ye abaawo mu myaka 2 ku 3 and is still here achekizizitinga. So the players abazanye ebyobufuzi ku opposition bw'anaaba tannafuna ntebe eno gyasiikinga ssaawa zino era ajja kubeerawo nga leading opposition leader. Oba oyagala oba toyagala. So what does bano abantu balina kukola ki? Balina kunoonya we bayingira mu comfort
ne basigala nga bazannya obuzannyo bwabwe either ku side the oppressors oba oli the oppressor basobola okuyamba oppressor okutuukiriza ebigendererwa byo naye nga beefudde abajja okuyamba the oppressors the oppressed kyovola abadduka mangu ne beteeka ku forward front okitegedde omukyala famire bafiiriddwe omwana tata tannakwata yadde nakusuuka kubikka mwana neiba n'abuuka mangu emisinde olaba omulambo wetugusosa ku DNA neiba yatudde ku gundi wane wasooka yasoose n'okukaaba akaaba okufa obufi taata asobola okuyimira muna emiryango ono ngaakuba mingi miryango ono akubye mingi omulambo guno musooke mugunkolereko DNA mutwale ku postmortem osanga kayiseeyo omukulu ne kajjawo bamukebere fingerprints balabo bayakutteko ng'omwana otannafa abanoonya DNA akakase oba ddala wowe oba neiba omwana abadde azannya nnyo neiba so there is a lot neiba olina okwepimira wookoma nti senga mutayimu eno twafunye eggulire nga Seggona basaalirwa bagenze ku kitebe ky'NUP bagamba tusaba tuyingire mu musango guno tubayambe nga temuyiseewo ka separate gundi eri kuba NUP Lubonga ya ne Musisi boogera byabwe ne bano nabo boogera kukayanira mulambo nene ekikutte eggwanga lino bw'obanga olaba omuntu abadde ali part of the political activities zigenda mu maaso mu ggwanga ne bw'aba just muwagizi tukkiriza nti eggwanga liri politically geared oba engined oba activities zonna ezisinga buli muntu asobola kutunulira where does this person belong taata wa munyago yamwewakana misana tu naye gwe omuzadde watuukira okwewakana omwana lwa kibiina kya byabufuzi kyongera okulaga ku level of seriousness ebyobufuzi gye bitutte eggwanga lino n'abantu engeri gye bakola ki gye balimu kakati oli bw'avaayo n'akulaga nti naye oli bw'akulaga nti ebyobufuzi ssaawa zino bye bikulembera mu ggwanga so lita kugamba nti awo ye mukwano gwange muganda wange abantu bajja kugamba where do you belong wali n'abantu nga balina kye banoonya tewali nabo oba wali nabo tukkiriza ebintu byonna ebigenda maaso singa kibadde kikolebwa mu mutima mulungi twaligambye twalikubye engalo Kasibante Robert yatudde eyo gadede Kasibante si yasemba mu kalulu kano ak'omunaana sijjukira bulungi sikowazze fokasi yange yali ku bantu babiri sijjukira eri ku 0. Samufi naye Kasibante oyo gw'olaba ani akumye omuliro ono wakyakuma kati wakyakuma omuliro Gerard ani akumye omuliro Gerard olaba byasindise biriwa Putin yakoze atya Russia destroyed the American this can only be in a joke. It doesn't matter. For now we focusing at Uganda. So, America tusoke tumuleke Putin. Bagamba superpower when the superpower coughs. Oba sneezes, the flu spread everywhere. But anyway, tujabisa achinga. Na ye Kasibante yakutte President Robert Kyagulanyi abakulu obavuddeko yakutte abakulu zose nemba omulamu obawumuddemu tuba tukyatwala ku layini naye bwe osaze otusooka tugipozingemu nsose nendeka political maturity ndabye ng'ogudde nnyo akataka si kataka oyagala ndunulewo nkaliriza omanyi nze leka nkubuulire nkugamba nnyo ebintu ebifaananga bino nero abantu ng'abo njagala obatunye eriiso George ekizibu togambako kutunulira muntu liiso George n'aba mutuufu kati nabadde nze ndowooza tutandise okumakiwalinga oli ne bwagamba nero the politicians will always behave like politicians. Politicians banoonya how they gain popularity naddala ng'emaze okuba lost. These bano benkugamba basajja baluddeyo mu byobufuzi. Buli munne byafuzi golaba era bino bikolaba ne bafuzi agamba it is well with my soul. I've served these people with integrity. Sinne na ddala lyonna. Talina vunyo lyonna. Olowooza munna avuddewo asirise. Baddayo ku drawing board kunoonya comeback. Kale Kasibante Robert Kasibante yatutte President Museveni mu court
namuwaaba okubba akalulu mwino olwali kati mu kooti y'abantu between the lines bandisuubidde yandiroopye yandibadde Robert Kyagulanyi kyokka Robert Kyagulanyi ne NUP be balangiriranga abookubiri bo bagamba ku mulundi guno tetugenda mu kooti oluvannyuma lw'okugenda mu kooti ne bazuula ndi mu kooti naye amazima matono okuvaayo ne badda mu kooti y'abantu President Museveni twabadde tumanyi nti awangudde agenda kulya buli pate teri agenda mutwala mu kooti era abamu batunuulira Robert Kasibanto ono ng'ekyokulwala President Museveni mu kooti bwe kiri part of his job mu kalulu kano nti omuntu eyavuganyaako mu kamyufu k'NRM najja n'akola opposition party Peasants Party kati ate yagenze mu kooti abamu nga bagamba ogenda mu kooti kyongera kukakasa kalulu ka Mwami Museveni kamulekerawo nga katagala teri amulopye teri ki Robert Kasibante kikyaliko wala kye bayita legitimizing kyekigambo kye nabadde nnonya ali nenkyerabira omuntu legitimizing kubanga kooti enfuga ey'amateeka kooti esobola okulegitimizing omuntu kubanga yeerayiza ne president chief judge ate kooti tesalangako mazima kooti esala kusinziira ku kuwozaku kakati njagala kukubira mu torch between the lines Kasibante Robert si ya Robert Kasibante twamulaba mu kalulu ng'ebintu ebizibu byasinga okuba nabyo baziyita ssente ne rallies ezimu teyazikolanga olwa funds era n'akaaba nnyo n'agamba kibi nnyo kubanga ku guno omulundi electoral commission ba presidential candidate ssente ze baali babawo baazijjawo y'omu ku baasinga okukola campaign rallies entono nero omanyi kye bayita okuteeka petition mu kooti ku musango gwa presidential ng'owakanya omuntu nti teyawangudde kuba tokimunso omuntu mukalanga katono abadde akaaba mutasobola campaigninga olw'ebbula ly'essente yazifunye neralize ez'okumpimpi nno munnange kuba lwaleesebo lwaleera expensive okuba kakati petitioni y'okuwaabira incumbent ow'emyaka 40 ng'omulopa mu kooti ng'oyagala basazeemu akalulu okukuŋŋaanya obujulizi bwokka kusasula bannamateeka n'ebirala kigeza omane ba agent yali tasobola bad deployinga gwanga lyo I'm telling you kali yagendedde kimu kakati nkubulya ssente Kasibante zokka zayinza okukozesa mu kalulu ako njagala ogenda onoonye budget njagala osooka onoonye ssente mmeka ezaali mu musango Robert Kyagulanyi ssentamu gwe yawaaba mu kulonda okwaggwa 2021 nga tegwatuukana ku level egumaliriza njagala oddeyo olabe mu 2016 amama mbabazi omusango yabeerawo bira Mwami Museveni n'ebyaliwo olabe ssente mmeka ze baspeninga mu misango egifaananga egyo eyinza okuba campaign rale ennamba nga olaba ssente Robert Kyagulanyi ssentamu ze yasipendinga olw'embeera y'obudde Kasibante tumwanguye tudde ku mulala Kasibante nga bw'ogambye akakuba akatuyitaayitamu naye twasazeewo okukeera ku makya egimu ku mirimu gye egyamutwala ekisooka legitimize bamuyita ani ono Ssaabalowooza wa gavumenti okulonda bwe kubaawo buli siga lina okufuna ku ssente baloya ba Mwami Museveni ba gavumenti abalamuzi kati omulamuzi omupya naye ayina okutandikira ku mulimu egyo emirimu nagyo balina okufuna ku ssente ate Kasibante naye ayagalayo kasente exactly he has the money zimuweereddwa atwala omusango era ogenda mulaba akalulu kano ye agenda kavaamu ng'ali happy era bibya yabaka basima tebabawa ssente kakati ye bamulinda wano kati omugabo gwe guli wano mu kooti nina akantu ke nabadde ndaba omanyi obeera okunoolaba nga Kasuku agamba naye bannaaye tension yemala Kasibante ssente zoolopamu omusango bagambe bakuwe bubi tetujja kunyiiga kuba zo jazifuna naye ate ogenda tutwala mu bunkenke bw'okulinda ate n'omusango twagala tudde mu nnomo life bannayuganda temufuna ssuubi Kasibante mumulabe nti ye bamusuubiza omugabo ogwo ajja kugufunira n'okulonda kuwedde temuddamu nammutawaanya era tuyinza omulabako ekkololo nga bagenze mu kulayira nga bagenze mu kulayira awo kinaasinzira enteekateeka enaabaawo kuba Nandala Mafaabi taloopi Mugisha Muntu taloopi Robert Kyagulanyi taloopi gwe the weakest of all gwoloopi
nakuwako ebyafaayo bya Kasiba nte twabinyumyako yali yesimbyeyo busujju ku tiketi ya NRM kati mukama waba amwagazaaki so between us naye akulaga nti ayogera n'obusungu babbya akalulu Kasiba nte mumuwe buwika sente tatukooya obudde obw'okwonoonera mu kkooti buli omu muwe buwika sente ogwo musango gubenga guwedde bannayuganda banoonya buwanguzi bwabwe Electoral Commission bwe yalangirira omuntu atali mutuufu okusinziira bagamba gwe baali bakoze eki gwe baali balonze kati Kasiba toteekayo diversions because toyina maanyi gasobola kuwangula musango you can't even fund it to that level status tugimanyi just bakwoche n'olwo lugwe bajja kutambula kero oyinza okuwulira ng'agamba Samuel ayinza n'okugamba aguggyeemu enta naye ayinza okugamba ngutadde mu kooti y'abantu Kasiba nte tatutawaanya tatukooya Munyagwa amuwulidde Munyagwa yagambye we have to eliminate NUP for any dialogue in opposition kyobola naye ali oli mugezi Munyagwa yagamba enteesaganya yonna okubaawo jjukira naye abadde presidential candidate ku ludda lwagamba olw'opposition agamba enteesaganya yonna okubaawo balina okugamba NUP clear the way eve mu byobufuzi olwo balyoke bateese wamuwulidde Munyagwa azize mugamba ndoza kyova olabye ogambe n'ekigambo kiri ekyogamba munno oba oli mugezi biki naye Munyagwa wasose n'olaga nti taata we yasooka omwewakanya taata we omwana wasobola omwana taata nga amwewakanye amwewakanye mu byobufuzi omanyi omwana talina mugongo kati yagambye nno omugongo gwagumye n'agamba NUP has to be eliminated nkakube nyambadde kanzu leero abantu abasobola okujja kaadi Kasiba gundi taliimu Munyagwa oyagala kakuba njagala kanoonya abantu kanina wano ko nange nyinza okuba kyenjogerako abantu katunoonye ffembi asooka okukalaba yakakuba kalirudda Munyagwa okukuta nnyo Munyagwa alirudda wa Munyagwa yuno wano mukube lwaki kugamba nupu tulina tudde ku bakamanda ab'enjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujerezinge kati so you're going to fight nupu we must statement yega tudde ku bakamanda ab'enjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujerezinge kati so you're going to fight nupu we must naye owulira gundi gya mu ntalo ne ziba za muntu kasita obeerawo these are supposed to be your colleagues on the opposite. Okay, I don't want to listen to that much nonsense. But the thing is, omuntu wagamba tulina okulwana twereezi ereezi oyinza okuba gwe tokitegedde ereezi kusaanyawo nga onogamba sigamba nti nupu tugiwangule batuteese nayo kugijja ku bulamu bw'ensi eno how can you erase a party that has political party headquarters in different regions? Erezi kiyansalinga ekigambo kya Mwai Museveni kyagamba I'll finish the opposition. Jakuba marawo. Nubu njakoji marawo. Wamma. That's the same statement Munyagwa gyakozesezza. Kakati nero. Natidde nengamba. How do you erase a political party that has branches everywhere? Erasing means mujidi ngabo ogamba nti ekitundu bakijje ku map register nti okwerezinga the electoral commission is going to come to deregister NUP as a political entity. Makaga gundi Moses naye bagasanyawo nettaka ne balijjawo bw'otuuka awo tosobola gamba nti wano waliwo ku makage mu political party oba mu companies it means deregistering nti NUP either bagipassing nti kibiina kyabayekera bwetuddayo kuli omuntu yenna akiyogerako oba kyabaterrorist. So it is a strong statement to say you are going to raise a political party. Bwe twali tutandisa akalulu kano nakumenyeramu kuba antu 8 abeesimbyewo ne nkumenyera 6 ng'oggyeko Mwami Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ne nkumenyera abalala 6 naye era before nali nakubuulirako nti buli muntu akolera Mwami Museveni ng'alidde ssente ze. There is that one day jojjo okubanga bagamba gwe kati epesa gwe ogenda oddigira
nti saawa zino gw'olina okugira okurotating epeesa eriddako. Kakati mu kalulu kano ke twavaamu bano abakulu wabalaba nga tebayina political strength. Ng'obalabira ddala balinga abagoberera. Naye nga weebuuza what is their mission mu kalulu kano. Ne mission yaliwo nti bwe tunaagenda mu kalulu binaaba biganya kati akalulu kawedde nga tebayina mu maaso gye bafunye ne baddayo ku drawing board. Buli omu n'addamu n'afuna omulimu omupya. Kati ogwakasiba nti gwabadde gwa kkooti. Ogwamunyagwa gwe guno gw'owulira. Kwamunyagwa alaga nti the problem of Uganda is NUP, which is barely 7 years in existence. Munyagwa ng'omuvuddeko waliwo n'omulala ye yaliwo even wakati mu kulonda bamukyazanga nnyo kusanyuka era bano njagala batunuulire waje bakyala kusanyuka ne NBS ne Radio 4 kati Munyagwa yonzo ga mukozi wa NBS ne Sanyuka TV n'omukulu Nsereko Muhammad bano babiri oyinza okugamba bakozi ba NBS kubanga buli highlight eziyitawo be basooka. Munyagwa ebigambo byayogera osobola okumubuuza obusungu buvaawa. Bwe tudda mu reality nga tugaye Munyagwa kale tugambe opposition naye anoonya bukulembeze. Nopu yakola ki? Nopu yakola ki? Nopu talina kye yakola Munyagwa. Yamujja mu parliament. Munyagwa teba Nopu si yamujjayo. Ba Munyagwa baazalawa obukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe mwali banne Bassemuju n'abalala. Era buli yazalawa obukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amaanyi ge yaleeta a new political master, a new political king, king maker omupya. Bonna abo njagala obanoonyereze gye bali. Bonna bavudde ku maapu, they've been raised mu byobufuzi bya Uganda. Nga Munyagwa. Sebo kalirawo omugambye yaliereza. I'm telling you. Sebo omusajja yafuna 0.5. Should we mention them? Bonna abagezaako okuwakana Mpuuga Mathias n'abaaliyo before mu NUP ne bamala ne batandika okubeera stagnant. Bonna kati osobola obbanoonya nga bali eyo banoonya baddamu ne kwekwata. They were politically erased from the scene of politics in this country. Otegedde? Abasajja we bali. No, where are they? Okufuna 0.005. Njagala obanoonye bonna gye beesimbyewo bakwata byakumeka mu bibiina byabwe. Kasiba nti yasembye. Ndabasho olina Abedi Bwanika ali wa kusatu. Abo nno benkugamba nga n'obu nti obulwe yafuna yalinga anoonya obwegombolola ki. Okitegedde? Naye nga bunoonyeza mu Uganda yonna. LC 1. Kati waliwo ebitundu nga Nansana. Nansana awo wa Zambali. Obululu Zambali yafuna obululu bungi okusinga Munyagwa bwe yanoonya mu ggwanga lyonna. Mirundi gye yamukubisa sigimanyi. Ate ye ingini y'abali mwezo. Munyagwa wabali mwezo alina okubanga akuuma ku gate. Atatukako. Akyali mu kkubo. Ajja kusaba mulimu. Kuba bali mwezo aba yafuna obululu emitwalo 15 14. Ate wakati mu Kampala balonze nga n'abantu babadde banyi balonze ate nga babbye na bungi. Munyagwa yena afuna 3 mu ggwanga lyonna. Ngena agijjawa. Kale whatever he got. So kikuwa ekifaananyi kinene kye mbadde nkugamba nti bano bannaffe bw'obatunuulira mbadde nkulaga bana abaagaana okukkiririza mu new king maker mu byobufuzi ebyabatuukako byebyo. So later on nga bamaze okuzuula nti king makers ze tebakyasobola mujjawo baanoonya how do they survive mu political environment eriwo. Abamu ne basalawo okukola ne state abo basigala ku opposition y'ekiwaani. Blind operations. Blind operators. So these people ekintu kye bakoze leero bw'olaba Munyagwa njagala omujjukiza nga atandise okukola TV shows ezibamukyaza. Munyagwa ayogera nnyo ku Dr. Kizza Besigye, I've always told you. Nga y'omu ku bantu basinga okukkiririza mental way. Kati the mentor ne banne bakola formation y'ekibiina kye bayita PFF. I've been here buli kaseera nga nkubuuza why did Munyagwa fail to join PFF? Nga mentor we gyali gwe batwalanga Godfather, the king, the supreme leader mu PFF, because ng'ekibiina kirina ne structures. Ate Munyagwa y'omu ku bakulembeze abakadde. I think yali badde aweebwa omulimu okumobiliza n'ebirala.
So naye he never joined. Era owulira statement ene ya Munyagwa nga bamubuuza mugenda bakola batya. We are going to simply tell them step aside. Omuntu asoma between the lines. Step aside oletani. Anti kyekyo kye ngamba. Omuntu asoma between the lines ayinza okulowooza nti they are telling because bayogera Nup but literally they are saying Bobi Wine. Balinga abagamba nti Besigye agenda va mu komera. Akomewo bamugambe tukulembere. Besigye gwo bitegeera. Wowulira woba osoma bulungi statement ya Munyagwa n'owulira akatambyo kamalayo. That is what is in his head. I think Munyagwa will simply talk to them. Kuba oli abagambye nti how are you going to erase Nup? Are you going to fight Nup? Nagamba no, we are just going to tell them step aside. I think Munyagwa and his colleagues bakola brand y'amaanyi. They should bayina okutunuulira ennyo why there is silence here. Wakati nga ne yafunye obuyinza yerangiridde naye nga legitimacy ye naye asaaganya ogikkiriza nti weeri. Nga tafiiringa nti legitimacy weeri ye yennyini ayina ssente ayina amagye ayina buli kimu. He's feeling inferior. Because the population yalibadde ekola legitimacy because abantu balina okukulira nti omukulembeze waabwe gwe balonze. Kati Munyagwa baba ayina ekirowoozo ekigamba maybe nga bw'ogambye because I'm not sure. No, between the lines tukubaganya biro. Munyagwa baba ayina omukulembeze gwe baagala okuleeta. I think the Besigye part shouldn't be involved here. Tayina kuba involved. When you look at the old guard yonna eyo gye bakubye erina essuubi nti the return of Besigye will revive them. Fe twali nayo. Anti kati bw'ogamba nti the return of Besigye oba omaze okukuba Besigye enziro n'ogamba maybe Besigye akola ne state which a very long time fe tugiwakanyizza because singa ali